kiri official Dr. Sefuko yalina omugo gwa Musa buli akomba ku Sefuko taba kye kimwe kisoka afuka famous internet afuna following n'ebisigadde muganda wange njagala nkule ekintu gwe yawasize omwana n'agende ba Sefuko omwana ali anoonya content myezi 3 n'amufuna yavaayo kati banabudde buluvumbo bwakubiri nawe yabuvuddemu obwavu bubi ku bakazi ofuna omusajja n'akujjako n'essimu n'akuwa kasimu akatono nga tebasobola kunoonya ku social media tebasobola kunoonya nga n'akubiira naye esuka wa musajja anti kati saawa zino abakazi tebakyali muvali of course mugamba muti abatambula naffe all along abatambula naffe since day one oba abatambula naffe since day one mugamba muti abatulabira Abu Dhabi abatulabira Uganda motherland abatulabidde Saudi Arabia nena gye mutulabidde around the world UAE yonna mugamba muti kati kasule katonda abangwiza emirimu gye mukola nebye mukwatako bibere byaki babiteekemu omukisa katonda batereko omukisa bere nga byongera okubatenga bye mukola biyitamu nnyo byemu plan zamu ebintu ebyemukola Uganda benga bitambula bulungi ddala mwe bannange betukuba nabo ekyeyo embeera ekyali mu nzibu samwa yambulambo nesigala ng'okaza sigala ng'olemerako kijja kuba bulungi bakadama mwenna abayiiya abaweereza sente Uganda nammwe mwenna abakozesa sente z'abakadama balina ozikozesa tubeebaliza ddala okuba nga mukola omutima mulungi bakadama mwe bali kuba nakisa muli bantu balungi nnyo era omuntu yenna ayisaamu kadama amaaso abatamanyi kyategeeza abatamanyi kyaliko be bantu abakyasinza okuba n'ekisa kudungu kuno oba worldwide wabba omwana balumirirwa tera badduukirira anti balina embeera gye bayitamu omanyi buli lwobeera nga wofulumako oba n'ovaako mu society oba mu kifo muwangaali n'ogenda n'experiencingako olina obulamu obulala obw'enjawulo olina ebintu ebirala by'olaba nga byanjawulo n'engeri gy'ohandolingamu ebintu byo n'obulamu bwo bwawukana tosigala kyekimu obaako nebyoyiga nebikyusa obulamu bwo ng'okugawa okuyamba bakadama bayambira ddala nze era nange naliko ku kisenge wane Dubai I can't call anyone nina kadama eyankwatamu awo nampayo sente sasula mpola balance nenga yampola nempamu obulamu bwo newera ngekampala otulenga tolina gwenza teeka anti kati ojja kuvaayo kati kankubulireko ekintu kimu abaana bayita mu mbeera etali nyangu ava ewaka nga na sente zennyini zazze nazo zaki nga azeewoze ng'alina amabanja kyova olaba nze mpulira bubi nnyo olinga yefudde nti ndi agent nalya sente z'omwana kuba tomanyi kye yaleka ewaka oli ayinza osingayo amaka ge najja wano nti nkole nsasule n'alekayo omukazi n'abaana omukazi oba banka oba kigo yayagyeko sente oba manerenda n'amuteeka ku bunkenke obutagambika kyokka ate ne wano no weyita nti nze ndi agent n'olya sente z'omwana bakadama obufumbo bukyabasumbu anti kati obufumbo bukyabasumbuwa lwa nsonga emu oba endala ate abasinga badde kyebufumbo bubasumbuwa ensonga nti ez'obufumbo bwekyeyo bavaawo ne badde Uganda ne balemerera abamu ne babawasa wiiki emu enkya n'avaayo anti embeera aba alina byasuubira n'atabifuna nga bwe nkugambye nti waliwo ekikyuka ku bulamu bwe minsi bwe wali batero bagamba baba n'ennyonta tuve ku birala twogere ku bulamu kuba ennyonta etwala eddakiika mmeka anti ekyo ekadamu ena kimuwulira n'akimanyi nadda waliwo ebirala gye batavaayo ne bakola ki nti omwana agenda abeera wano kiringa kati gwe lwaki abasinga waddayo ewaka afairinga to live in Uganda nobalaba nti avudde wano ng'akugambye nze sidda after 6 months n'agamba kanzireyo ku kyeyo omanyi lwaki
nti wobanga tasetinze eri gundi business eyimiridde andi sente baziri abasa okitegeera nti nasetinga business eyimiridde ajja kutuuka e Uganda kangeze kale ofulina omulimo wano gwokola gukuwa miliyoni 3 e Uganda ogenda kukola mulimo ki wakati omwana agenda kuba wano nga alina senior 6 certificate sente zabula ezimutwala ku university nakujja wano kukyeyo nakola ki nakyapa ngaafuna ekyenkumi zekimeka ekyesatu okitegeera siwe bukadde busatu obwe Uganda buli mwezi e Uganda wa senior sitagirina office gyagenda agendamu olaba nafunye degree doctor oba alina degree mu busomesa taweza kakadi kikiremesa bakadamu okitegeera kati atuuka n'abanga alina ebintu byabadde yeetuusaako byagenda okudimandinga agenda kutuuka afuna omusajja nga omusajja ebintu ebyo tagenda kukola kitajja bituukiriza ekyokubiri ajja kutuuka eri wano ngeri gye bamuyisizaamu bakama be engeri gye bakoze ki nga takyabyagala yeekyaye kati omusajja ajja kutuuka aba ajja kwetaaga bamukwate nga bebi yampola mpola kati omusajja ojja kuddaawo ate bikino tewakikoze ate biki akugambe agundi sala omuliro ate abasajja abamu tetubyetaaga ebyo oba akugamba sala muliro n'ogamba teeka eri bweti kati kuba ensonga eriwo eri bweti waliwo noomuwala simanya bamuyita aba tiktok bamumanyi dush simanya nawulyako before gundi yamudekingako sefuko Dr. Sefuko kiri official Dr. Sefuko yalina omugo gwa Musa twagugyeko Likimani ne group ye obato ne group nedi twagumugyeko Sefuko yalina buli akomba ku Sefuko taba kyekimwe kisoka afuka famous ku internet afuna following n'ebisigadde so lono mwali yavudde mu bufumbo navayo bamuwasa myezi 3 emabega wejisi onabanga alisazi ne Sefuko mulave yani esukide Sefuko fena tumanyi bayisa abakazi akulabisa akuvuma n'akuyita buli kimu ngalave eweddewo de kati twalabyeko omuwala oyo biki yali mu relationship bamu proposing de ne bamuteekayo neza kati ne point egere ku bana abalenzi tulaba abawala abalungi nitozo omuwala mulungi nnyo wala mulungi nnyo ansinga nnyo n'obulungi n'okunjagala nnyamba awo tukolera ki otukolera mu ensobi omulebe ku TikTok olina lefu ye gy'omulabyemu n'okwata sente zo fasta olinamu ku busente tata omukaga n'omuteekamu sente kyewandikoze kwa abawala mubala abawala ba TikTok abawala abalabiko bulungi abeetega Uganda tebeetaga nnyo oteeka mu bufungo beetaaga sabulamu n'omuleka nasigala nga yeekola byeyekola kati kankubuulireko ekintu katono nnyo omuntu naddala omukazi yenna buli lwabeera nnyo mu limelight oba mu kamera n'alaba ng'afunye following sigamba nti bano ba TikTok bokka n'abayimbi n'abayimbi gwe bayimbi bameka abakazi abo bomanyi abamaanyi bogamba bali mu bufumbo teri agamba baana abo mbwe bikomo anti kyenkubuuza gwe bayimbi bameka bomanyi abali fema abali mu bufumbo babuzabuza batono nnyo so buli omukazi yenna buli lwajja mu limelight amulowooza ali kuto toyinza mutegeera so kati okumala esitwali eyo omuwala kati mbit short gayi bwe yamukwa namuteeka mu bufumbo kuba kati tubanga abavubi ebinyonyi oba kati nvubi ono kamuteeka mu sente zange ngenda mutereza naye nze kyendaba omusajja nga ye omuvubuka kyemanyi tanaba kuvaayo kikwogerako kwekyo nawulidde odiyo ng'agamba omuwala oyo kayinza oba kasita nga oli ayagadde kikola ki omuwala kukuza gundi akawunti ye byakuza akawunti obamuwasa mufumbo fena gwe tulawange embaga erwe atoza niko kwekisa nawekisinga n'omalala ku live mbumbu kati nedda kyogamba oyo musajja mbuzi eyamuwasa nti ngenda kula kati tutandikire ku gwe mbu mukazi omulebe nga yekisinga n'omalala ku live obeere okke nakyo can you be okay with that ku mukazi gwe wasasula ewaabo eyo assistant kigirewo ddala kiveewo abavubuka nze kyembanenya kikino tugwane ne twagala abawala
obanga batusinga obanga si kilasi zaffe kyenjo gamba kuba neoba olina ssente waliwo abawala abamu nga neoba olina ssente ajja kukulema ofuga nedda olaba kati omuwala omukutu omutadde waka omuntu omutadde waka gwasula wasula oba ojja tikawa amateeka ovicha ina basajja abamu bafuna bakazi nga balowooza mukazi mulungi nyalooza jamuwa buli kimu oyo omuwala aba ayagala asigale nga aba ku tiktok yeemoola tolya ojjawo otuka okulya tofuna budde bulya omutuuka kakugisimanya abasajja twagala okomawo olw'ekirooko yeweetaaga bakuuteeko abeeko nekyako nga bwemanyi ebyo ebintu omubiri guyoyoza omugambeko amunange saagala kuzaala saafuna buto sima saagala kukola ki okitegeera kankubulire muganda wange ekintu kimu nze okufuna omukazi ng'abeera ku tiktok nga wange nti muwala naye nga ye eva abeera ku tiktok nfunamu ekintu wakiri oba kyebakayanira ettaka oba ettaka at least kubanga no wano recent kankubulire va ku ekyo va nekuono bya sefu recent wano waliwo omuvubuka wano Dubai yali anyodde obutwa namulaba Uganda yali obutwa wano nga mukyala we yamujja Uganda n'amuteeka mu bimanyi ebyawano abeera ku tiktok n'abasajja bamukwana bakola kizi live boy tewetanga lwa mukazi abakazi bangi omukazi ku tiktok ageze ku tiktok olina okumubeerako negundi ne limiti ate kati bana mukazi nti alabika bulungi gundi manya status yo abamulaba babangi togamba gwe abakazi abali kibo ekitwama bammeni buli mukazi golaba yeetega ku tiktok wakulyamu buli atolina gy'omutwala talina future okitege tagenda kuzaalira baana newona aba ne ssente ng'olina ssente ajja kwagala sefu kakuba ekikalu n'avuma alina following ojja kuba ffenna embeera wakimanyi sefu kajjamu kataka abantu abalala 9 ffenna embeera tezikola abantu abalala 10 gwe muganda wange ojja kuba obeera ku social media oli fame oli ki wairo nja kuba ne ssente zange nina bizinesi zange zenkola naye nga ate siri muntu wa social media kati ngende nfuna omuwala nga ye wa social media tiktok is like asireyinga nnyo nga nze embeera ezange zanjawulo kati olina ofuna omuntu amakinga ne lifestyle yo ebisera bisinga abantu abakoze ssente twagala ebirungi bwe bizibu tulina nogenda nolaba posha nogenda nolaba wini wa mami nogenda nolaba dash my dush abaana nga bali ku social media nga beetega biki omuntu yenna alina ssente tabulwa waayita era nga sure asobola okuteekateeka mbaatademu n'akutuukako era omuntu amukuleetera kugamba kino kipala kirina amajja kanolowooza mbu omuwala omufunyi ogenda mu kontrolinga ne ssente n'omuteeka waka n'omufuna olingira iti abikolerewa ewuwo ng'odda olweggulo ne weeyagala ekiseera kituuka ng'alina okukuba pati kati omuwala abadde alina okugenda ekiro wamuwasa basasula ewaabwe abasajja bafunye ekisima kyoba abasajja nakuti ne babanjayo ebintu byabwe akuwadde buli kimu akutadde waka buli kimu akikolya buli kimu ennyumba gy'olimu nnene ewedde emirimu okyogolabeka bulungi oweeyagala mubabana bavuga amamotoka beeyagala naye atuuka ekiseera alina obeera ku tiktok bakyalibe ba tiktok bategese bupate agenda asulayo teri musajja yagala mukazi agenda kubeera mu nyumba ye ng'asula wabweru naddi anti kiri kyenkugambye anti nkufuna nga ndowooza nja kukyusa n'amajja anti teri muntu gw'osobola kukyusa osanze omukazi ali mu myaka 25 kwogenda mu waggulu ogenda muteekamu ki gwotafunye nti ndi nfunye mwana muto wa myaka 18 amajja nti agenda kutuuka ekiseera limelight ye ebadde etya how she was moving with her lifestyle sooka okitunuulire embeera ze mwatugamba sente zimba bridges teri sente zimba bridges kankubulire muganda wange nze njagala nnyo omupiira kakati nze newe naafuna omukyala nga tayagala mupiira naye nga Liverpool esamba wali era ajja kuŋŋamba genda mu kisenge ngende neebaka naye nga eriyo nti Liverpool ezikwata Arsenal
era nja kumulabiriza yebase nzigalewo mpolampola nzire mu ddiiro okiraba oba si kyo nja mugamba nja mukolera mugambe kati ogambye gwe toyinza butalaba mupiira ndowooza okiraba ofunye omukazi ye tayagala bya mupiira ojja kutuuka ekiseera anti kati era ojja kugulabira ewaka gwe tobawulira nga complaininga nti omusajja atula mu ddiiro ku mupiira obeera otya ku mupiira newavaawo n'olutalo obeera otya ku mupiira oba ogitadde mu kisenge eno tv si yakulabirako mupiira si biki okitegera so kyetaaga kati kyekimu naye n'ogundi social media oli wa tiktok omwami gwe yafuna ayinza okuba si wa tiktok kati waliwo wa feeling eri n'agamba nfunye ntya sirebu wa tiktok kanfuna kisefuko kakati bano abaana abalenzi ababeera abavubuka nabo ababeera ku tiktok abaana bakolera ebintu agenda okulaba omanyi tiktok eyo oba gundi social media eno oba vibe otuuka n'obeera kati nga we babadde oba mu bbaala vibe n'ekwata jjukira nono ayinza okuba nga akalinako dda crash okitegeera ogenda okwekanga nga bakoze eki waliwo abaana ku tiktok bagenze mu kikolwa ekitandibadde nga kibadde mu pulaani zaabwe oba okitegeera nze kyengamba kikino obwala abamu bw'obulira nga tonnayagala kusetolinga na muntu ng'okyagala obulamu bw'onnyumirwa okyagala obulamu bw'okujooga okyalinza manyi obudde bugenda babala ba tiktok kibatamanyi time ekwata n'otuuka ekiseera nga buli muntu ku tiktok buli alina numbers yakulyamu nga kuba abaana abamu bali abamu bawulire ku tiktok namala n'agwa eddalu ne bagamba omusajja wuuyo yakulyamu naye yeegwira dda eddalu oba yavaako okitegeera baana bangi babeera ku tiktok abamu ne bagikozesa obi kwegamba naye nga abawala babayiseemu eggaali kati ku baana bonna abaliko bano baposha 256 balabirako n'omuwala onwani Brishakash naye kati saawa zino nze ndabange yavaako tategerekeka va neku ebyo nebyakola alinga eyavaako naye kati saawa eno yandibadde nga alina gundi oba nga alina nekibikwako ne following za Uganda esinga tezigattako oba n'abantu nga bakulayikinga naye nga tebagattako just balayikinga bulayikinza bintu byo tebalina kyamanyi kyebakolera naye nga banaye abaana abawala bwoba tunasitolinga bwoba okyayagala okukola obwamalaya bo kigambo kinene naye katukiyiseewo kuba toyinza baleero mu bufumbo ate n'ogenda neweekomba nesefuko oba neweekomba n'omuntu after so weewe obudde weewe atisi bonna gye nabo tujja kukwako respect tujja kukwatibwa tugende badde bamuyisa bubi omuntu gwe bayisa obubi oyo omuwala ekyeka kyadde bwe yatuuka mu bufumbo yasangayo byayita suubira yasangayo okumufuga yasangayo okugjako tiktok yeebake bino bakolanga tiktok paka ku makya yasangayo obutakuba kirabu za buli kanako yasangayo okufumba emmere yasindooza n'okwegatta okwa buli kanako ko boyingira mbufu omusajja akukotule yasanga yatuuka ese ofanyizo ne omukwata nga tannatuuka oyina okufumbira omusajja emmere oyina okwala obuliro oyina okoza ebintu oyina otereza ennyumba oyina okubanga musajja wo mulabiri oyina okubanga tozunga buli wogenda oyogera abola basinga tebabisobola ayagala agende asuleyo akole ki kiri kyenkugambye ate alina okwerabanga omulungi ayagala okuba live z'essaawa ebbiri okuba live okuva 12 bawa akomyewo yebasa oli ku live ebyo byonna bw'oyingira mufumbo bikoma ogenze omuntu yenna gw'ofunye naddala kino kigenda eri abasajja abavubuka ofunye omukazi kyenkugambye tunuulira embeera zo okusooka amandowooza nyinza omumukyusa anti okumukyusa is a probability eringa 40%. Ababbi baba babbi okitegeera omuntu nze gwenzikiriza agisobola okukyuka ye omuntu ali biro emyaka 2 ati maybe kati etaba mukazi abamwana anti kati omwana omuntu kati ogenda kukyusa omukazi mu myaka 3 munnange ekyewunyisa ku baana bano ab'obuwala amala zaalako omwana ne bamusuulira n'abonabona naye gayi gwaddako okusanga amulaga laavu lwaki musoka kweko ogenda funa kati omuvubuka soko tunulire gundi values za family ya muntu okitegera nze kati wabawo omuwala gwe sobola kola ki kugenda naye mu mukwano
because nina value nina tulina nze nganze nina family yange values za family yange oli musajja musiramu ulira oli musajja musiramu omulina values za mweza family okitegeera ogenda kufuna omuwala nga tamachinga nachi kiriwe kiti tu nze ndabye abana ku TikTok abeyita baja ati abebikie ninga ulira ndabye n'abana nga ndabye n'abakazi nga baja ati nenge mpisaza nga yebikie buli munamulambu yebikie ekyo irala nenge bomusanga ekyo bafuka vampire ekyo kubiri kati ayinza okuba yafumbirwa omusajja naye nga omusajja agenda kutuuka mu kisenge amanyiridde kola ku TikTok live papa sawa mwenda omusajja ulira omusajja akola alina business ze akera sawa 2 n'afulume waka ogenda kumweba sawa 10 ez'okumacha azukuke ku 2 era ajja kugamba sawa 6 oba 5 agambe simwefeeko omukusadi omuwala ajja kulaba nga omunyigiriza oba kitegera yamanyirira okupatinga buli lunaku everyday oba buli weekend buli lwakutaano lwamukaaga nnaku 3 ali mu bbaala ali mu patinga time omusajja ajja kukugamba njiri nkoye oba musuubuzi ntambudde ngenze eno Friday ninabeerako waka mubiri gwange ku relaxinga bikikolako okitegeera yajja kuba kwagala agenzeeko mu bbaala kati kyenkugambye nti omuntu yenna musazeewo ofumbirwa woba omuwala obadde TikTok oba obadde ki sooka omanye nti life eno erina limit weekoma bw'obufumbo taiti toli musajja abyana mukazi gwatasobola controllinga oba tuyagala controllinga ng'olaba omusajja apropose nze gaana oba mugambe tulindeko oba ddukawo nga balaye bakola kirenga muvubuka wobanga obadde osaagasaaga oba n'abawala biki bakazi ng'oli muntu w'abakazi si kubaagala but ng'obabeeramu you make fun wowasayo ebyo olina obyejjako tolina wogenda kunyonyola mukyalawo nti oyo mukwano gwange kuddiru ki kuba olwedde ye mu mind ziba zamuweereza dda nti akati awo ayagala ono boogedde ki oba kati abakazi benakuzino bali kuki so waliwawo ebintu kasitosa oyingira nti nyingidde mu bufumbo bwenti nsazeewo ono bwenti n'omuwanjula ewaabwe oba musiraamu n'omuwoobwa oba n'ogenda mu kyaki ekintu kyokoze olina kiwe value kiwe ekitiibwa olina otuuka ogambe nti kati nfuuse omuntu w'obuvunaanyizibwa tubonaabona buli sayidi bw'otula ne mu ddiini era byonna gye bimu abalabe nego bajje mu kyaki ne muyaayi abiri onaku 2 naye naafuluma kanjagala otuni waliwo n'omuwala gwe nerabye muwala wa mutabani wa Jengo pasita Jengo mutabani wa Gundi bamukwatidde wa mu bufumbi bamukwatidde mu kiyumba eyo ndowooza nga ali ku Gundi ku mugo gwa Musa muwala wani waliwo n'omuwala ono mugundi gwe yatwanjuridde pasita Jengo mutabani wa pasita Jengo omuwala gwe yadde yakafuna abadde ku social media ezinnaku akola interview anoona kibanjagala omusajja waffe tulina lako bamusaze n'abasajja gye bamukwatidde Jengo bwe yamubuuziza okola kiwano n'amubuuza nkumanyi olonda byiba mugamba n'abakazi b'ennaku zino bisasa n'ebituufu muganda wange ne bwe weekuma n'oganze kaneesonyiwa abantu mufuneyo omwanyambi naye abamuya kwegamba mugenda kukola ogwo mwezaalemu babazaalemu muboneebone otuuke emyaka 4 naffe tugenda kwagala mukazi apiipye mukazi atomedde bisenge nabyo gyagenda kubato naffe tugire abo nabo bonooneke omukazi yeerabira abakazi kangamba abakazi beerabira oba okitegere nti obulungi omukazi yenna nga mulungi abeera ne gundi kati njagala oddeyo emabega abawala be watandika nabo okusoma kati gendayo balabe bafaanana bati oba kale omuwala gwe wali naye emyaka 10 bale leero guno mwaka 2023 omuwala gwe waliko naye nga mulungi ng'omulaba n'ogamba singa nfuna ono emyaka 10-13 singa sikati oba omulaba nze ekintu kyendabye ku bawala abawala boogera nnyo bavimba bulamu abawala bonna basinga betwasoma nabo bafala babawasa ne babajja ne ku makubo ne bamuggyako n'essimu alinga yayingira obwavu bubi
ku bakazi ofuna omusajja n'akujjako n'essimu n'akuwa akasimu akatono nga tebasobola kukunoonya ku social media tebasobola kukunoonya nga nakubira naye essuka wa musajja nanti kati kyenkugambye nti kati bano batikitoka togenda mugamba ebyo oba kadama abadde wano togenda mugamba ebyo abatikitoko balaba oluusi tubasanga nga ndowooza alaba mulungi nnyo waliwo omuwala gwofuna tojja mufuka anti kiri kyenkugambye life sitayiro ye togisobola sitetasi ye togisobola omuwala waba talinamu ku ssente abonabo era abawala basinga balinamu ku ssente abeekoledde ebyabwe buli kimu kijja mu budde bwakyo omuwala alinamu ku ssente naye abona baagala ebyobwereere be babeera mu bufumbo wiiki 2 afumbirwa ssente n'afumbirwa konti kati muvubuka wange muganda wange njagala nkubula ekintu gwe yawasiza omuwala n'agende basefu omuwala ali anoonya kontenti wa myezi 3 n'amufuna yavaayo kati banabudde buno obufumbo bwakubiri nabwe yabuvuddemu bwe yabadde anti kati ye anoonya waafunira nange bankubyeko embaga wakyaliyo amazima anti byebyo bye byaddamu njagala kunyanjula bankuba embaga mukyaki mbiteeke ku social media nange bandabe bankubye content obufumbo bwafuuka bwa showbiz ne bannaye lwaki mumalira kima ebintu byaffe tujja tene bannamawulire mutubize ebintu byaffe walaba luli n'akatambi akalaga ndi ng'oli agenze pangi sente imagine awase apangi sente ne bazitwala ku kwanjula ne baziragayo we bamaliriza omukolo ne bakwata ente ne bazizaayo imagine kati njagala ondage obufumbo obwo opangisizza ebintu byotutte owamukolo n'omuzadde azaala omuwala n'okkiriza ebintu bwe bityo mbulira obufumbo bwe bunaabaawo nti si bwa kiyayi olaba obufumbo bwekyeyo bususse kyoba ennaku zino abasajja abasinga tebakyawasa era olaba akadaama bakoze sente zaabwe bavaayo e Saudi Arabia n'asanga bbaawe atalina kyalina n'amweteramu sente n'akyala ewaabwe abamu tebajja na ku mikolo maana agamba sinza asoose anti kati tata bwamanya nabo batomera omusajja gwaleeta sente talina za si gwosoose omusajja omufumbo wali omwagalako ki nedda afuna omuvubuka we nga ayagala mwewasiza tata n'akibuuka omukazi gwaleeta ye yamwetera si muvubuka yafuna omusajja alina omukyalo olwedde amuwase awase omusajja alina omukyala batuuka ku mukolo ogw'embaga mukyala mukulu abiwulira mukyala mukulu nga naye alinnya ku kyawakati asirika ye yabalindako lwambaga kwata mwani teeka mu kisenge musibiremu sawa zagenda ku mukolo gwetambula omusajja teyabula bamusibira mu nnyumba mu kisenge nga talina waafuluma olunaku lulamba nga nesimba gimujje ne kameramaani agendayo omuyayo yamuyitira mu ddirisa ati omukyala nsibidde mu nnyumba omukyala yabimanya babimugamba n'amusibira mu nnyumba ku lunaku lw'embaga lwe lwagenda okukyala okwanfumba bw'ennaku zino bagenda omwanjula ne bamusibiramu naye kankubuuza ono omuwala dduushi fenna tumanyi sefuka ekika ky'omusajja ekyali lwaki abawala tebati totyamu ayagala kontenti bamulira kontenti bakyalina value abakazi b'ennaku zino ntono kiki bakyalimu ekyamaanyi anti kati saawa zino abakazi basigaza balina value oyo yeewadde ekitiibwa waba nga teyeewadde ekitiibwa nze ngamba omukazi alina kyakola afuna ayingiza ku ssente ayinza okuba alina nene nabo nedda kyekimu kati ono yadda ku babulunokembwa ate yateekamu amafuta nabo bafuna naddala abo abakuze balina ssente biki be basinga ate okweweebwa anti abo nga bakula abo nga batototo bakola bino bamuteeka wano nabiro naku 2 n'avuma kati bwakula obudde ne bumukwata bannange bawala abato njagala mbawuli mu batiktokers abanyi balowooza muli balungi nnyo balina emibiri biseera ebisinga baliwinga omusajja azze gy'oli n'asalawo akyali ewammwe obudde bukwata bw'oba okyali mulamu obudde bukwata abasinga mubiviramu ne mulwaliramu abasinga babirwaliramu ebyo kwaba olwala kontenti aba takyakola ki takyalabika waliwo time lwetuuka ne bakumanyirira ku social media waliwo lwotuuka naye banga okikuba kuba kati nina nze abantu be nali ngoberera
like sports nga sisobola kwebaka nga siwulidde ku sports nkati leero bakyakola gye bali nasirina siwulira sirina nabudde bwabwe butuula nti ngenda bawulire byaggwako. Simanyi kyetugenda kugamba baana ba nakuzino naye bannange fera tumanye empisa za sefuko tomanye twagala nnyo jajinga muntu ne sefuko byakoze abawala obiraba ate nawe kibanga kubuuka mu musulo ate n'olinyamu kuba bannange ogamba mbu omusajja akutulugunya naludde odiyo omusajja amugambye ekintu kimu kwata kyonna kyoyagala okitambula ogende teri muntu mubi abadde akutulugunya abadde akukola bati atuuka kugamba kwata kyoyagala mu nnyumba ogende taliiyo akuba tteke n'ogenda oyo omuwala singa badde bamutulugunya ndi badde alinako babbuluuzi oba bamukuba naye mugenda mufumu nga temukimanyi bagenda kukontrolinga okitegera sogenda abeera nange osigale ng'okola ebyo byoyagala abantu bagenda mbankumba oba ofuse mukazi ng'olina okubeera mu kalakita ekuza omwana kalakita ey'omuzadde nalawulirako odi omukazi yagamba mubba wamulekawo gali yamugamba nti mbali nayo emyaka omukazi yamugamba obadde nange emyaka 5 lwaki saa zino ate oyagala kundekawo wase muntumira yamugamba nakusanga mu kirabu ng'onywa shisha omwana yamugamba te wakimanya nti wansanga mnywa shisha kati kiki yamugamba nabeera naye nga manyi ogenda bivaako ebyo okyuke tukole family nze sobeera na mukazi anywa shisha to the extent aswa oba anywa sigala oba biki ebyo bya smoking to the extent n'amawuga ogenda gafuuka black ate onzalira omwana nange njagala omwana alabe maama we ng'alina ku mulamwa alinamu ku mulamwa omwana kuba kati olaba life yonna gyegenda kyova olaba waliwo wentuuka nenenyamira tunakuza tutya abaana generation yaffe ngafe abavubuka tukyali abato ffe tukyali mu below 30s tulina challenge emu yeriwa osooka n'otunulira n'ogamba ebintu byolaba ebitambula mu nsi abaana betugenda okuzaala n'abakyala betugenda ozaalamu kubanga ejjo omuntu omulamwa omuntu yenna nga ogyeko taata atuukiriza buvunaanyizibwa bwe okulabirira family naye empisa zonna ez'omu bantu ezaki emirimu okuyigiriza omwana line omuteeka mu line buvunaanyizibwa bwa maama naye ogenda okulaba bamaama abamu abamaama ab'enkya abaana abawala embeera zaabwe empisa zaabwe olwaleero ne bye bakola n'ogamba kati omwana bagenda tendeka batya omwana ng'ebasusiza okola empisa z'obwamalaya okitegeera ono yebaanazaala omwana omuwala agenda mutendeka ki agenda muyigiriza ki kwetundirako online kati oba olaba teri musajja agenda kuteeka mu nnyumba ye odde osibe ku ssimu osanga ate kanjagala nkwele tekisinzeko nabufumbo bw'abantu nga bebalaba ku tiktok simanya nze njagala onkwate booti simanya ono omulaba bwakola bbaawe abakazi kyemutamanyi nti byonna ebeera ku social media ddala ku tiktok byemula abazungu bebakola ebisinga babi actinga bwakitinzi tebiririyo naye mwe mubiraba mutandika bba wange simanya mpisa bubi bawanga ebintu byakisubi emuleyo ku social media mulowooza bya ddala zibeere njagala nkuwe ne buno obuvubuka obuvayo musimanya omukazi bamukola ki obona bibubetira abasajja abawala b'abantu okukola ensobi wetubeeredde mu gundi mu high school secondary wawulira nga Rihanna ng'akuba akola ebivulu mu America mu California Rihanna we yazaala n'afuna n'agamba nti kati owuli akola ebivulu ate nga kati social media y'amaanyi yandibadde kyekiseera abeera kumawulire akola ki music amuta because it's time to make money social media we naye kati alina yakola ki siva ku kya biliyoni yatulabye bangi abazirina ng'ate bakyakola egundi bakyali mu mirimu gyabwe gye bakola but ng'omukazi Beyonce we bagenda nti bamanya nti tugenze mu bufumbo kirina okukatingako I remember 2010 Shakira afumbirwa Gerard Pico awo lifestyle ya gundi bino amazina ge yazinanga biki wegakoma n'afuuka nti kati nfuuse muzadde
lema namakula yafuna omusajja nalekera olabika ennyumba ntu nfuse obudde obuwa omusajja bwoba tonnatuusa soka ogire nga weetunda famire omwana bajja kwetaaga gundi obudde omusajja yeetaaga obudde oba tebabimanyi basenga kiki nekiriwo kati ofumba obunaku zino bwennyamiza abakyala abaana abato abawala tebali siriyasi bafumbirayo ennaku 3 mwezi ne bavaayo ate bwamala ofumbira nga wateeka ebintu ebamwe nasagala ate mukulabisa so nja kugamba buli muvubuka ali eyo omuto nga tonakera kumakya kukwata mukazi mulungi nnyo kumuteeka mu sente sooka omwetegereze bana abakazi abalungi bemuli abanyirira ennyo bayisamu buyisa ggaali yisaamu eggaali malayo tose tolinga naye nonya omuwala ali eyo omuuje alasobola okwagala nga booli asobola okwandastaninga mu leero sente zibuze enkyawo eziri muve ku bana abala bemulaba mu butaala abawala b'obutaala mubairako nga 9 naye bona ayagala opakuke muganda wange ogenda nyiiga ogenda bya disappointed osasule ebintu ewammwe bikomaawo bikufe oswaze famire yo oswaze maama wo taata wo ne famire y'omukazi nini eswale oswale ne ku media ekifaananyi kyo kiswale ku mulimu byonna byokola bife abasinga baagala n'okuba obutwa ng'obiraba so beera n'omukazi gw'olaba nti takwagaddeeko nnyo material things wadde tebaliiyo waliyo bana 5 baweewa obudde abavubuka abato twewa obudde oba okyalina obudde obukola sente sooka onoonye sente okitegeera mulekaayiribe ensi emukube emubonge emukuba ajja kumala aseteringa amanyi nti ninabeera wano okitegeera ensi ejja mukoone emukoone amanye nti ninabeera wano era ajja mmaladde waalina obeera byebyo byange mbatempo ku Eye Uganda ate sibanzikamba n'omusajja David wetwagala tubayisemu kusonga y'abaala b'ennaku zino abalemeddwe okubanga basobola sustaining obufumbo abalemeddwe okubanga bafumbirwa buli dakiika 3 n'agenda bufumbo obulala mbadde tempo ku Eye Uganda eko mukulu abasibule dakiika 1-2 tube nga tubata kye balina okubeerako balina okufokasinga omuvubuka yenna anoonya sente then ebirala simanyi ebyemba ate okuba omuntu embaga nsimanyi ngenze kwanjula soka wetegereze omuntu gwogenda okwanjula gwogenda osaamu sente sikumala ga papa ndi ngenze bagambye emyezi 2-3 ngenze ogenda kwanjula ki boba yagala abakazi oba yagala muteeke mu sente oliyemu ekite bona bolaba abo basente bona bolaba ku media abo bajja kugira sente zibameka muganda odde mu kamera kaabe ate nze bannange bikiyo waliwo abaana abalungi nga gye bali balungi bakakamu tabeera mu media talina gyajagaza agenda kwagala nga booli ebyo byaffe ndowooza ene kyakyagala bagamba kigadde bless